Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde twakulaga omukyala Rachel Abba omutuuze w'e Nabweru ng'alaajana oluvannyuma lw'okubulwa gy'abeera. Okubeera n'okusoma kinnuma nnyo nga tebagenda ku ssomero nga bakeera nga bali awo. Ono n'abaana be abasatu twabakulaga nga basula bweru mu lusaalu ne Mange basenze. Kinnuma abaana okundaba nga nkaaba mbamalamu amaanyi era batya nnyo ate ng'embeera eriwo yantiisa naye nsaba Mukama Katonda angumye. Kati aba Generation Changers Church bavuddeyo okuddukirira abantu bano. Batututte ku kyalo Kavule ekisangibwa mu ggombolola y'ekikandwa Emitiyana gye baguze poloti gye bawadde abantu bano. Poloti eno epimiddwa nga n'abakakiiko weebali. Okuva ne leero tugenda beera we tugenda oteeka ennyumba yaffe. Kama baddizeewo abeeri musengo nze n'ebigambo bimbuze. Grace Nansamba amyuka ssentebe w'ekitundu kino abuuliridde abantu bano obutabana-mize kuba bo bantu balungi. Naye buli omu tukwatagana bulungi era tweyisa bulungi naye bwe munajja nga muli bampisa nnungi mujja kufuna n'emmere temujja kulumwanja. Moses Kisakya adduukiridde abantu bano abakuutidde obutatunda poloti eno. Tubakubiriza okulaba nga bazimbamu amaka gaabwe kubanga w'oyina nga amaka go we gali we wabeera obulamu bwo okujja nga aliwo okunyigizibwa kuno okuzze oba nga bafunye ekirungi nkikiriza mu kintu ky'okulaakulana bayinza okufuna ekirungi ekisingako ddala awo ne bagamba tudawala tubeke wala we tuguze. Bano beebaziza Spark TV okuvayo okulaga abantu bano. Beebale kutuuka ku muntu wa bulijjo omuntu owa wansi kubanga naffe twasobodde okulaba sitore eno nga tuyita ku mukutu gwabwe gwabadde gupostingiddwako omu ku bakozi baabwe era tubeebaza ddala. Abantu bano tubayambyeko n'akatono ke tusobodde naye tusaba omuntu yenna ali eyo wabweru ng'asobola okubakwatirako era ne bazimba kubanga we tubatadde tewali nnyumba tewali kintu kyonna. Rachel Abba asiimye nnyo abazira kisa bano. Abatuwadde abakutte ku byammwe ebitono bye mubadde nabyo ne mutuwa bannange tubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe bye mumusaba byonna. Ndowooza bwe nafaanana luli bannaye si bwe nfaanana ndikoko ku kamwenyumwenyu naye nga akamwenyumwenyu konna maanyi gammwe abalabi. Era babafunidde n'ennyumba ey'okugira nga babeeramu. Byakoze abikoze ettaka aliguze alisasudde kyapa tukifunye ennyumba agisasudde. Kati kye basigaza kwe kufuna ensimbi ezigenda okuzimba mu poloti yaabwe. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.